barobist ba Museveni amawulire ge bamuwa ku comments ezabadde kwa ICC. Olaba omwana w'ebwamoyo gwe bateekamu ekkufulu mu matu yakaabiza abantu mu ICC. Ekifaananyi ne baleta ba expert ne bakigira balaba oba si photoshop oba si ki ne bakiverifyinga nti bituufu. Barobist kye bagambye Museveni muganda wange ekiri mu State House kya ICC. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Dr. Nico webale nnyo, webalire ddala. Ate kyogamba nti fe abatamanyi Luzungu tetukwebaze. Dr. Nico webale nnyo, webalire ddala okulwana obutassa mukono erwanira obuko ekuuka ejjembe. Webale nnyo Dr. Nico. Bannange mwebale. Ebyo bye babadde bajja batujeregajerega mbu ebyo bya social media kati ze missile ezisula gavumenti. Neyo nayo nvuddeyo. Museveni tukulumba na buli kimu kyonna Mukama kyatuwadde. Daudi yagamba omusajja nti nze nkulumbye. Yamugamba onnumbye n'amayinja n'egundi n'obuvuumulo ndimbwa. N'amugamba ate si kyekyo kyokka nkulumbye n'olw'erinnya lya Katonda wa Isirayiri gw'osoomoozezza. Museveni wasoomooza bajjajja baffe ne bakitaffe. Twali baana. N'obagamba akapapula obupapula tekakujja mu ntebe. N'obamalamu amaanyi. N'obagamba kota pini egenda na nnyondo evaamu na nnyondo. N'obamalamu amaanyi n'obajooga. Kakati eno ye generation tukulumba n'akapapula n'ennyondo. Kati oli ku buffet, choose one. Akapapula tekakujja ku ntebe. Kaako. Wajja na nnyondo dda na nnyondo. Gundi ovaamu na nnyondo. Yeffe be baalagira. Ate kakati olaaja naki mbunna abaana bambala uniform. Olaaja naki. Kati tukulumbye nabyo byonna. Akapapula kaako, choose one or both. Bw'okuba empirito kuba ku simu yange. Oli ku self service, kuliko emmamba, kuliko empuuta, kuliko ebijanjaalo, kuliko amagi. Okay, kuliko ebinyeebwa. Byonna biteeke ku sowaani. Byonna teeka ku sowaani ogenda otuula olye. Bw'okuba empirito tonzuukusa kiro kutwala bweru kukuwerekera bweru. Tokikola. Gwe kyoyagala ky'oba olyako oba byonna birye. Wabatiisatiisa n'obamalamu amaanyi. Akapapula tekakujja ku ntebe okakasa. Oli kota pini ennyondo bw'amala ogiteekamu wagenda nayo n'amakolero ne gaggalawo ag'ennyondo. Tewakyali muntu wasobola kujja nnyondo. Kakati tukulumbye nga Dawudi. Wali omanyi gwe kasitodiyani waabyo. Gwasooka gwasembayo. Kati tukulumbye na byombi. Choose one. Anti kati gundi oli candidate. Waleese emikono n'ogamba oleese emikono miliyoni 2 mu n'ekitundu bwe bululu konotandikira. Ate obutakujjaako. Tebukujjaako. Ate emikono giyise bululu. Mulaba bwe twabagamba bwe babalimbalimba nga mbuno omusolooza PDM. Simanyi bw'omugezi okuwandiisa simanyi PDM, simanyi Wamanerenda, simanyi bagenda bawa amasannyalaze ne muteekako ne musayini nga wano. Kumbe mukuŋŋanyiza Museveni mikono. Kaakati ssebo byonna bikole. Naye ng'okimanyi siba ebibyo. Wammeyo nvuddeyo. Kansooke kino. Kyetubadde tulinda ku muti mu comment section kyaweddeyo mwakirabye. Mbadde mbeebazaako haafu. Tubeebaza Mukama abawo omukisa bannange mwayimiridde ne tusonda essente ez'omutwalo 2,000, 3,000, mitwalo 5. Tutyo mitwalo 2 okutuusa lwe twafunye essente ezo zaali ziyiseemukko naye twazikwatako mu bintu ebimu ebyo nga bwe mbadde mbagamba.
ne bambi tuli basimu nnyo mukama bawo omukisa as a family SPS Muwire Bible and Politics family team comment section. Oluvannyuma lw'okuwaayo certificate eyo ate abantu simanyi bulijjo kino ekintu gundi nkyogerako naye nga ate kati olwamaze eyo certificate okufuluma abasigadde ne bagamba nedda tetujja sigala mabega. Waliwo abazzeemu ate okutandika gagamba nze saamanya nze saabiwulira mbadde simanyi wempita. Noonya Brenda Muduumi, noonya Sarah Bira, noonya admin wa ASP, noonya Olivia Katende, management eyo eya team comment section. Bw'oba onoonya waliwo abatandise okuddamu okuleetayo essente endala eza certificate endala naye eno yawufulumye. Mwebale nnyo bamikwano, mulimu betwasomya amannya betwalikodinga, waliwo abaagano balikodinga, waliwo abaatuweereza essente ne batatuweereza details. So bw'obanga tewawuliddeko linnya edo n'osobola okutudiza gundi screenshot n'otuwa erinnya oba yes. So naye waliwo abamu nga tebaayagala kulabika wonna, so agamanya sige gabadde agenkomeredde naye amanya gabadde gakyaliyo. Mukama abawo omukisa, mwebali nnyo nnyo, mwebalire ddala. Okay, nayo nayo nvuddeyo. Mwalabye Museveni ng'ayisa procession, simanyi mbuno mbu bawaayo emikono ne baziba ekibuga kyonna ne batandika okutambulira ku nguudo baleese ebigundi, naye nga Nubian Chairman Rusisiri Kamwocha Nakawa bwe yamala okwewandiisa bamukwatirawo mbu tayisa ebivulu ku nguudo za Kampala. Naye ate Secretary General wa NRM n'abasajja be bonna simanyi ne ani ne wakacooka ebyokulonda aka NRM ne baleeta kirukululana ne bayisa ebivulu ebyabadde ebikalu ebitaliiko bantu ne basiba emmotoka zisobole okubayambako okukola jaamu. Mbu Museveni ayuguumiza ekibuga nga mutya Nubian Chairman Rusisiri. Electoral Commission yeekola bweti. Naye Abanyoro omukama wa Bunyoro omwana wo mulaba kyakola Uganda, oyo musajja byabakama. Lwaki temubuulira ku baana bammwe? Byabakama afaayo nnyo okulondoola nnini namba oba etuukiridde, era bwe batetuukiridde agizaayo. Byabakama afaayo nnyo okulaba ekifaananyi ekiri ku nnini namba mbw'agoberera amateeka g'ebyokulonda, era n'agamba kansala wa LCCR nti eno nnini namba egaanye okuyingira. Ekisooka, waliyo ideas na nnini namba enfu. Baani abagaba nnini namba? Ekitegeeza mwatu wa ID enfu. Newekkaanya engeri nnini namba era n'okubanga ogoberera amateeka g'ebyokulonda. NRM netta abantu abalamu 40 mu elections ne watabawo statement eva mu Electoral Commission. Tewali kunoonyereza mu NRM, tewali kunoonyereza mu Electoral Commission, tewali kunoonyereza mu government, wabula bannayuganda abagenda mu 40 bafiira mu kalulu ka NRM. Wabula endangamuntu y'amakulu nnyo n'ennini namba okusinga nannyiniyo. Nannyiniyo ne bwafa naye nga ye Museveni eyingidde mu mikono egimusemba okwewandiisa. Wabula ne bagamba omulamuzi Byabakama. Byabakama okimanyi nti obulamuzi it's originated from God himself. Okimanyi nti service eyo obuweereza obwo okimanyi buli originated from God himself okuva mu ye. Okimanyi Isirayiri yabeerawo ko ng'efugibwa bannabbi nga efugibwa balamuzi. Ojjukire Saara Sulemaani gye yasaba yagamba Mukama mpa amagezi nsobole okulamula emisango gy'abantu bo bano mu mazima n'obwenkanya. Byabakama olowooza oli wabeera mulamuzi lwa kusoma busomi oba buweereza Katonda bwe okakasa oyinza okulabirira endangamuntu okusinga omuntu.
Endagamuntu yekola omuntu oba omuntu yakola endagamuntu. Bali mu kunyigiriza ebibiina by'ebyobufuzi abaana ba Nuupu bali mu makomera awatali musango. Wabula wekenneenya kubanga etteeka litukkiriza, etteeka litugamba okulondoola ekintu kino habwa okuba endangamuntu egi, habwa okuba nninamba egi, habwa okuba wenna ne weefuula bize mu bintu eby'ekisiru. Noddayo ewaka ng'okooye ennyo, ne weeyambulamu ekkooti, ne weeyambulamu essaati, ne weeyambulamu empale, ne weeyambulamu andaweya, n'oyingira ekiyigo n'onaaba ng'okooye ennyo ova kuweereza ggwanga. Omulamuzi byabakama osinika ebinnyo naye bannange basajja mmwe muli basajja. Ofe ku ndangamuntu okusinga omuntu. Abaana banyigirizibwa obwongo bwonna Electoral Commission omwogezi yenna olujja anti etteeka ligamba endangamuntu emikono gino girina okukwatagana siginica ekifaananyi endangamuntu erinnya. Naye abantu bafa baggwawo, abantu bawambibwa temwogera. Wabula ne mukyalawo n'akukulisayo mwami kulikayo mukyala nvudde kukola nviire kukola ate alina ba escort ayimma. Eyo nayo nvuddeyo. Nalabyeko ab'ettoolo nga bakuza emyaka 30 aga oyo ku Namulondo. Nabagamba wano toyonoonerangawo data wano ku ASPC Mowire. Tewali data gwali oyonoonedde ku puroguramu yange. Oli yonoonera walala si wano ewange. Najja wano ne mbuuza oyo owange oyo. Oli muyembe nti nno olinze kwengera oba oli kedo nti ogenda kunyeenya. Lwaki towasa bye byabadde ku mpango buli yabadde akuta akazindaalo kati ffe twabasookayo dda. Oyo n'avaayo n'ayogera ku kkubo eri Fort Portal gundi saalyogerako wano. Naye waliwo ebintu ebyandisappointinze ku nsonga ezo kamala okuba kuli kati oyo akuza emyaka 3 egya Namulondo Busoga eri mu kukuza 11 egya Namulondo. Bigendereza mu kaseera kano ak'okulonda bakulembeze bafuba okulonda abo bokka abanagasa ekitundu kye. Aga amawulire ga oyo yasabye abantu b'okubeera abagendereza n'okukuuma emirembe. Oyo toolo yatabangulako ddi emirembe era ddi lwe bateegendereza kyekyo ekyabaweesa amamotoka. Naye wulira wamma bino Omukama abyogeredde ku mukolo kwajaguliza okweza emyaka 30 ng'alamula obukama bwa Tooro. Kyokka bakira buli akwata akazindaalo ng'ajjukiza Omukama ng'akaseera bwe katuuse okwefunira amufumbira ettooke. Era nga Speaker wa Parliament Anita Among asuubiza okusasula ente zonna ezineetaagisa omukolo guno. Katubira essaawa nga zikunukkiriza okubeera 6 ez'omutuntu Omukama oyo ng'akulembeddwamu bannaddiini afulumya ekikaali kye ekaaluziika okwetaba mu kusaba okwakulembeddemu okujaguza empanga eya 30 ng'omulabirizi Reuben Kisembo eyakulembeddemu okusaba kuno. Mu kubuulira kwe omulabirizi Kisembo avumirira ab'ebyokwerinda okutyobolanga eddembe ly'abantu mu biseera by'okulonda era abasabye okuwa bannabyabufuzi eddembe litaliiko okusosola baana na byana. Candidates should be allowed to campaign freely without fear of harassment, intimidation, etc. So abantu bamukarula ku businge abalakoma kwa polling assistants, presiding officers, we must ensure fairness and honesty. Mu kwogera okw'enjawulo bannaddiini bongedde okujjukiza Omukama oyo okufunayo omufumbi w'ettooke. The Queen Mother Omukirwa, the ministers of the Kingdom of Tooro,
bless them. Waliona kurokoreza ihanga lyetu lino kusaba mukama uhanga omulinde mu obusinge omusobozese kurorangu ihanga lino lyatwara meso osirore omukama waitu omugo kandi bakazi bano bona besoreza hano mukama ruhanga mutungiremo omukazi nuko basobole kwemera hamu omukama waitu bugenda omaiso tumanya abaisiki bengi balo hano cyongo seremo omu omuisiki ayimukama sisabire omuisi Kristo omukama waitu amin omu omuisiki omusajja specifically essala agisabye kulonda mu batoolo si mu Banyarwanda agambye abatudde wa omukama oyo ataddemu ebyambalo bye by'obuwangwa olwo emikolo ne gyeyongera mu maaso. Omukama oyo mu kwogera kwe asiimye nnyina Best K Migisa ne President Museveni abamulabiridde okuleebezebwa ku ngoma okulamula obukama bwa Tooro. Yeebazizza Museveni. Waliwo wano omuwale yagamba mbuno Best K Migisa maama wa oyo mbu yamwonoonye kale ate gyamweba bwana mmwe muwaata omugambo. Omukama oyo asabye abantu okuba abeegendereza mu kulonda okujja balonde abantu abalina ebigendererwa ebirungi ate nga bawagira obukama buno. Omuntu alukwenda olembezi ayina kuba ebigendererwa ebirungi kandi akasobola kulola hano. Ayogedde ku mbeera embi ey'oluguudo oluva ekyenjo ly'okudda e Kampala nga bwe ziŋŋamizza eby'obusuubuzi n'obulambuzi era asabye gavumenti okulukola mu bwangu. Enyongera ku Lujuja, His Excellency President Wihanga, President Yoweri Kaguta Museveni, Amo, na Right Honorable Speaker, ansonga y'oluguudo luva Tooro kugenda Kampala. Oluguudo kandi lukalonize obusuubuzi. Nakikola nkigenderedde. Kati olwaliro bangambye Fort Portal yeeyongeddeyo bw'oba ogenda e Fort Portal obeera ng'agenda e Guinea Bissau. Ekkubo bbi otuuka nkeera. E Fort Portal aba Fort Portal bangambye bannange tuyambeko twogerereko banna ekkubo lyonna lya ttaka okuva e Kampala mpaka Fort mbuno mboogerere kasita oyo yafunye ente. Ate nze mbogerera oyo yafunye ente ibiri n'entaama erikwera. Mbuuze nzije nze mbogereze nannyini 40 nedda ze nannyini 40 kwegamba bwe nawasaayo byonna nze nannyini 40 kasita oyo yagenze e Nyabusozi nafuna ente ibiri n'entaama erikwera. Bw'oba kati osimbula okugenda e Fort Portal keera ku makya nnyo kubanga ogenda n'oyita Congo n'oyita Congo Brazzaville n'oyita e Buwama n'ogenda paka Guinea Bissau. Wiiki namba oli mukuba ogenda Fort. Naye era babadde mu kalulu ka NRM. Nakikola nkigenderedde nkimuddize. Ekyekkubo nze mboogere. Wulira yeebazizza President Museveni ebirungi byamukoledde. Katuwulire President Museveni nga yeebaza egundi ebirungi byakoledde oyo. The youth from Tooro under their umbrella body Amachumu Nebitala Byarukira Bashaija said the president's recent statement about their king was an attack on the people of Tooro Kingdom. His Majesty the King of Tooro, Dr. Oyo Nyimba Kawambi Guru Kid IV, is by birth. His physical appearance, age, and color are not of public opinion. Last week, the president poked fun at King Oyo's reported plan of starting a week-long fast to protest the creation of new kingdoms by the government. Oyo mwana oyo wetolo baba asaze okutalya emmere kirungi kigenda kumuyamba figa okulaba nti figa esigala ebirungi.
naye kinandi musubiddemu n'abo bamuwagira kwandibadde okutambula mu kisinde ky'abalwanyi abakomyewo eddembe abakabaka bo bonna ne basobola kukomawo. The president, as the head of state, fountain of honor, as well as Omujwara Kondo, as far as Toro Kingdom is concerned, has no moral authority to brand His Majesty Dr. Oyo Nyimba Kabambi Guru Kid IV as Akavuka Ke Toro, this boy of Toro. The kingdom's leadership is in one accord with the youth and their demands. The Toro Premier expressed his disappointment at the president's light-hearted remarks. It was really uncalled for His Excellency the President to make the statements he made. It was rather unfortunate. And as the Omuhikiro of Toro, the people of Toro have asked me to ask the President actually to withdraw those statements. And if the President remains adamant, I don't want to imagine the Emir was inviting His Excellency the President to appear before that cultural court, and put him to task, maybe to withdraw the statements and apologize. 2016 is there. Toro always votes for President Museveni. This time we shall reduce. The youth in the kingdom and elsewhere in the country will be dressed in black to mourn the utterances made by the president. The cultural establishment also denies reports that their king plans to go on a hunger strike. The king will put aside some time to pray and fast. Anyway, sina budde. King yagendayo ng'akimanyi nti abagendayo bali obutwa. N'abagamba asibye tagenda kulya. Museveni n'anyiiga n'agamba that boy oyo omulenzi w'ettolo. Yavuma oli kati ate ono ye ali mu kukola ki, ali mu kwebaza Museveni. Akasajja kye kavaayo ne kagamba ke ka modern king. Mwena kabateeka wansi w'ebigere byako, mwena ne mukkiriza. Kakati weebazizzaaki mu kukulengeza. Neyo statement Museveni teyaji withdrawinga, teyagijjaayo, yagireka ku record nga akuleseeko ng'akalenzi k'ettolo. Wabula gwe bw'ozza omuwaanye. Muwane. Mmwe muwaddeyo ebitiibwa byammwe nga mulaba. Mmwe mwevuluze mu ttaka nga mulaba. Mmwe mwetoddeko haafu ne mugitundayo. Yakuvuma akuwa emmotoka. Abatolo baavu tebasobola kukugulira ezo emmotoka n'ezisingakaawo. Okimanyi nga twabadde mu Uganda entuufu ennungi nga yeekolera ku nsonga zaayo. Toola esobola okukugulira ennyonyi. Buganda esobola okugulira kabaka waayo private jet. Busoga esobola okugulira kabaka waayo private jet. Wabula ali wano abagira n'obumotoka n'alyoka abavuma olw'okuba abawadde obugundi obumotoka ate mwebaze. Mwenna muli mu laba busoga byerimu. Tetugaana kalicha. Naye kalicha enjavu, kalicha ey'obwavu ng'eddoboozi ly'abantu terigitawo si byebikulu. Kasitulabe ekintu Museveni kyakulekedde ng'omanya tekirina makulu. Bw'olaba kyalwanyisa kyekyo ekifudde NUP ey'amaanyi. Mu bintu byonna ekifudde NUP ey'amaanyi Museveni kyayagala obbalekera si kye batwala. Balwanira kiri kyabajjako. Ekkanisa bwe yali efa yagijjako kiri n'agirekera eby'obusiru. Entuyo zonna ze mutuyanira mu kkanisa zonna za kisiru teziriiko mukisa. Okuleekana kwe muleekaana mu kkanisa tekuliiko makulu. Okuleekaana okwasuula ekibuga Yeriko si kwekwo.
mbutuluze Ssebaja Kibuga Yeriko emirundi 7 gamba haleluya mutulekanira bwerere bya haleluya bya mutebina makulu kiri ekyasula Yeriko Museveni yakitwala Bible egamba ne musigala ng'ebisaala ng'ebitaasa ebivuga ebisaala ebitalina muwendo ebitalina makulu kyovula mufunidde embuto mu makanisa abasumba balina abawala balina abaana be bazadde mu makanisa gaabwe kati NUP ey'enjawulo Museveni kyabamma bo kye balwanira kyabalekera bakisuulawo n'ovuma kabaka waffe n'omuyita akalenzi ne statement n'otagimenyawo ate ye nakakana yekka ye ne yeetonda bambi onsonyiwe kati nebaza Museveni olw'okunkuza ye Museveni ani yamukuza ye Museveni refugee nga yakula gwe weebaze refugee okukuza ng'oli mu bwakabaka bwo naye bannange temunzijako Maama Ebeni kansirike njogere bitono tukwatagane Ebeni yagenze mu kyalo eyo n'agenda awummulirayo yabadde tamanyi bulungi Luganda ne mutwale waffe Mawokota n'awummula n'ayiga bulungi Oluganda kidda kati lwayogera naye maama we yabadde amunenya yabadde oba agenda mumukuba nga alina kyamunenya namugamba naye maama mbadde nkusaba tukwatagane bulungi maama kati tukwatagane ng'alinga amugamba tuliwo ffekka onneetaaga nange nkwetaaga maama tukwatagane yatunudde omwana n'agana naye bannaye yamuziza kuba namugamba maama tukwatagane bulungi kuba tuliwo ffekka era kati ne bakwatagana tewakyali byakuyomba nange leka mbireke tukwatagane n'ettoolo tenzijako Maama Ebeni ekkubo oyo alyogeddeko kansuubire nti nno linaalimwa nange eddoboozi naliteekawa oyo nga bwe mwali nti kane nditeekawo mujja tulaba mujja tuwulira kati mukuze emyaka gyammwe gye mumaze ku Namulondo egitalina makulu mukuze emyaka gyammwe egya Namulondo ng'abantu bamwe babonaabona mukuze emyaka gyammwe egya Namulondo ng'abantu bamwe babuzibwawo Bobby Giant omusoga ali mu kkomera Waiswa ali mu kkomera abaana abaganda bali mu kkomera muli eyo n'abawooni nga wano nga mutambuza mayiga mu misiri gyammwe egy'emmwanyi n'abawooni nga wano nga mutambuza Nabbanja ne mayiga mu misiri gy'emmwanyi nga mubalambuza ne mubabuulira nga bwe mukungula simanyi ono annyonnyodde Katikkiro mbuno olunaku simanyi esizoni akungula ensawo 7 kakati awo zekiro omwaka bwe bukadde 7 kati awo abeera afune ssente ezitagambika nembagamba mugobe mayiga ne Nabbanja mu misiri gyammwe egy'emmwanyi ng'ovudde ku oli eyayise ku mawulire jjo noono wuuno bamutemedde gomba omulaba abapakasi baabo mu nnimiro be bamutemyetemye bwe batyo bamutemedde mu nnimiro mu mmwanyize Giant we mmwanyi nabagamba temulambuza bantu abo mmwanyi zammwe nabagamba temubalambuza mmwanyi zammwe obusiru bwammwe abalimi nobeera n'omusirigo nga gwomanyi bw'oguyiyiza ogulimo ogutuusaawo wabula mayiga aba agenda okujja mu kitundu ne bajja ewuwo ne bakuludye kadeka ne bakuwaayo emitwalo 3 mayiga gyalambula ewuwo nga takuwanga ku nsigo takuwanga ku ndokwa takuwanga ku ddagala wabula olw'okugira ekibi simanyi mbunna ekitiibwa ku kitundu mbu mayiga yagenze n'alambula nkusanga nga zafande Katongole nedda nzikusangangamu olinnyangayo ojja kundaba gwe n'afande Katongole waako ne bakuwaayo emitwalo 5 babuliddwa ab'okugira Museveni ng'anaakyala mu kitundu bayita abantu abalimi oba abalunzi kati twagala pulezidenti ajja alambula ewuwo kuba senga alambula ayinza okukuwaayo nakati ffe tugenda kukuwa 5 gw'oluwulira 5 ng'ogw'amatu ng'omutwala ng'omulambuza olusuku lwo
teri muntu yali alambuza abantu abo bintu bye n'abisigaza. Mumpe mpayo omuntu yalambuza abantu abo ebintu bye weerimira n'obisigaza ani kati kuba tooki ku kyalo ewammwe buli Museveni wakyala n'alambula ekintu agwa. Mayege ebyo byateekamu butusi n'abalambula. Anyway, kakati tugenda ku program ey'olwaleero kati obwedda nsaaga. Ebyo mbiyiseeyiseemu sibigaziyiza nnyo katugende mu maaso. Kansubire nti abe 40 mwantiko obubaka bwammwe ne mbubatuusizeewa bwe bwabadde bulina okugenda. Okay. Kakati bannayuganda waliyo ekintu ekipya ekyayingiddewo ekiri mu nsi ekyokwenunula kwa Africa. Teekayo nnyo amatu ngenda kutandikira no mu politics point eyo bwe nagivaako gyenzirako tugenda mu spiritual symbols then twekyuse mpolampola tuyingire mu Bayibuli. Abantu abagobera politics obulungi mumanyi ekiri mu France. France yayavuwadde Abafaransa bali mu katu k'ebyenfuna nga kino kivudde ku Africa okusituka naddala amawanga agali mu West Africa omuli Dumbaye omuli Traore waliwo abavubuka nga 3-4 abawambye obuyinza ne bakwata ensi zaabwe ne bazijjayo ne bazikomyawo mu mikono gyabwe Abafirika beekolere ku bintu byabwe omuli minerals n'ebirala byonna. Kati France ebadde yabasimbamu awo oluseke ng'ebanyuunyunta ng'ekonome yaabwe eyimiridde kwaga amawanga nga Bungereza bwe banyuunyuuta East Africa, most especially Uganda. Bino n'ebintu byenjogera bino tubitwala mu kifaananyi kiri ekya Daniel ekiri mu Bible. So bw'otategeera kino tojja kutegeera kiri eky'omu Bible kye tugenda okugendamu. Kakati France era yatandise ina ebintu byetandise okukyusa, ina byetandise okujjawo, ina byetandise okuggalira. Abafaransa bagala kweyiwa ku kkubo, economy eganye, abagwira babadde bagenda ne bagira abaddugavu baawo mu West Africa ne babateeka ku ttiimu y'eggwanga ya France ne babawa obutuuze ne babalobesezaawo bo ne bababba ekisinga obukulu minerals. Kati abavubuka bano abali mu bunnabbi obw'omulembe guno nga naffe bwe tuli mu bunnabbi obw'omulembe guno ne bajja ne bawamba ensi ezo okuyita mu nkola ey'amagye ey'emmundu ne bawamba ne bakaatinga enseke zonna ezibadde ezibanyuunyuuta ne beddiza ensi zaabwe era zitandise okukula ku sipiidi eya waggulu. Basasudde amabanja g'abazungu ge baali bagamba mbuno bababanja basigadde nga tebabanjibwa bakulaakulanyiza ensi zaabwe. Kati France n'etandika oggwa. Kati bino ebiri e Uganda mubiraba ng'ebyokusaaga. Kakati awo Bungereza weeri mujjukira kino nkyogere ntya Mukama mpa ekisa. Okay, mujjukira ebiseera bye nagabiramu ennamba ya Museveni gye mwamukubirako ennyennyennyawo mulyoke mujjule okumussa pressure. Ebiseera ebyo nabifunamu connections nnyingi nnyo. Kati wakati mu kutusaasaanya mu mawanga ag'enjawulo batusaasaanya eno n'eno nga Museveni atusaasaanya okutujja e Uganda. Bwe twatuuka eno Mukama yatuzimba, diaspora Mukama yagizimba n'addamu n'atukuŋŋanya mu kasolya kamu. Kati ate ne tukola force okutandika okulwanirira ewaka. Kati waliwo omuzadde omu alina omwana we nga mukulu nnyo mu gavumenti eya Bungereza eyo. Bwe ngaba eyo ennamba omuzadde yanakuwala nnyo olw'ebintu kuba twali twakava mu kalulu kali aka 2021
waliwo ekiwamba abantu awo batutte bamachete batutte baani obudde bunyogovu baani lumbuye naye bamututte kati omwana akomawo eka asanga muzadde we nga nnyogoze mwana nga mukulu yakulira eyo yazaalibwa eyo n'akula n'abeera w'amaanyi eyo asanga mami nga anakuwadde amubuuza mami kiki amunnyonnyola ko omwana nange embigoberera mbiraba n'amubuuza naga kati tukole tutya ne bagira ne babigayagayamu awo kati olwamala ebigayagayamu awo ng'omwana akwata essimu ng'agamba mama mpe essimu eyo ng'agimuwa nga akubira Museveni amuteeka mu lawudi. Museveni bwe yalaba kodi y'Ebungereza n'agikwata oli namuyanjulira byakola nze okuva wano UK bwekiti ne mu department bweti ne bweti lwaki kino kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti abaana lwaki mubawamba lwaki mutta abantu lwaki tukulaba tukugoberera closely biki biki Museveni Museveni neyeetola n'agamba munnaye ebimu mbeera sibimanya nange mbiraba bulabi ngenda kutereeza munnange n'amugamba nkugambye awo mbadde mbawaako preamble katono kati bingi nnyo byembuuse olw'obuufu buli obuta okusigala nga buli anonymous. Now kati olw'okuba tulina abantu abali mu gundi ez'enjawulo kati bwe kyatuuse ku bino ebibadde mu ICC balaba economy ya France bweri balaba East Africa bweri balaba Uganda Gen Z bwesituse n'awalala wonna kati meeting eziriyo Ebungereza ziizino bwe tuleka ekintu kino okulandinga kyokka nga tetukiriimu tugenda France weri ekintu kino kirina okulandinga nga mwetuli tukisigaze nga tukiholdinga kubanga without Uganda economy yaffe teriiwo tebaagala kubanga France teyasobola kuwa bali independence esigalemu indirect bagitemako yonna kati France kati fefuna okuba twali colonized by England kati England banoonya engeri gye batulandingirako ekintu kino Museveni aveewo nekino bakisigalemu okitegedde era mu resolution ze bayisiza bwe bati bannayuganda bonna abaateekamu abaafayiringa nga bammiddwa obutuuze myaka 2 emabega mwenna bagenda bbawa obutuuze in order okukakkanya embeera ndi connected okuviira ddala wa mu lukiiko olufugawa mu misoso gy'egundi okuva wa Ebungereza bino bye mbagamba serugambo mbawa first hand information bagenda bbawa nti n'engeri ennaku zino gye mujjuzaamu empapula z'okusaba obutuuze mbu bannayuganda bagezi wadde ne waba teyasomako reasoning capacity eri waggulu mbu mumanyi obbalangira ne mubagamba mumpe obutuuze eri ewaffe mwajjayo ne munona ebintu byaffe ndi entitled okugoberera ebintu byaffe bye mwajja e Uganda ne mubireeta wano mbu mukootinga obutabo bwa history obukadde obwedde obwaggwawo mukootinga aba scholars abamu ab'omu England ebintu bye baawandika ku Uganda ne British bye yakola Uganda ne Africa so mbu statement ze mukozesa za busagwa kati obbakkakkanya n'okweyiwa ku nguudo zaabwe okwekalakaasanga biki bagenda bbawa obutuuze mu Bungereza era bw'olaba kati nga akameseji kayaze titi ogundi oweereddwa akatabo awo pressure weeri bagenda bbawa obutabo now naye nga ki kye baagala Bungereza edduse egenze ku drawing board kubanga Museveni afuuse liability tokyasobola bali abasajja tebakola na short term strategies bakola long term nga bwe baatuula ne bagamba no bo bakyusa balizayininga enkya n'eggulu nti abange ngani Prime Minister alabiddwako ku TV ng'eppeesa alisibye bubi asibye eppeesa nga eppeesa erya waggulu alisibye mu kituli ekya wansi kakati era olwerabye ku TV nga bw'atyo bw'ali Prime Minister wa Bungereza alekulidde okusiba obusibye eppeesa n'alisiba bw'atyo
najja mu studio ng'ali bw'ati alekulira bino nze nabisibanga edda era abuusa akakondo gwalala naye mbwe basajjamu abambala emisipi ne mubuuka obukondo omanyi bw'oba ofaanana prime minister wa Bungereza n'asiba omusipi n'atambula ne bamulaba ng'abuusa akakondo wano nga omusipi gwebase ku kakondo alekulira naye ffe ne batuwa dikiteta wa myaka 40 tavaako ne bwe mumuwangula bamugamba ddako long term strategy kubanga batunyuunyuuta bo ne bakyusanga enkya neggulo bo bamanyi obulungi obuli mu kukyusa ffe tebatuwa kukyusa kubanga tebaagala kukola terms mpya na muntu mupya na governance mpya gwe bakulekera woogu nga wa myaka 4 kakati bw'oba ng'oyagala longo term ku Museveni nono odiringa nani kati batandise okwagala okulaba nga beetikkula ekintu kino era obubaka buno bugende eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne NUP abazungu bakwegendereza kyetutannaba kutegeera kyekino mu meeting zaabwe bateesa nnyo ku His Excellency kati Kyagulanyi Ssentamu bamutadde wano ku weighing scale ne Museveni naye president waffe azitowa nnyo yakawewudde yakatudde n'akaza waggulu kaakati ebintu ebimu bye bateese ennyo ku Kyagulanyi Ssentamu ate bigenda wala birimu akabondo akali mu kabondo akakabondo enkola ey'akabano abazungu be bagiyigiriza abanyarwanda kati akabano akakirimu wali ketutannaba ku penetrating katuukamu bateeseza ki His Excellency Kyagulanyi owulidde akabondo ako akabondo akali mu kabondo ekyama ky'amapinduuzi ekyali mu NRA ne waliwo ekiri kati ekyo we tutannaba kutuuka kati wano bwe babeera mu kyawamu kino bateesa birungi byokka